wabwe akasimula bugolo buli omu akanyumya lulwe naye kiri e Masaka bagamba nti kitokota kakati oluvannyuma lwa Electoral Commission okukkiriza abantu bonna abeesimbyewo kati okutandika okugenda nga basagula akalulu kiri mu Masaka City mwe kitintire essaawa zino olw'ebifo ebisatu ebikola Masaka City naddala ku mutendera gwa Paalamenti okwo kuliko Nnyendo Mukungwe kuliko Kibanya Kabonera saako ne omubaka ate akiikirira City era ng'ebifo ebyo we twogerera ababaka ababirimu bwe baali balondebwa mu 2021 bagira mu kibiina kya National Unity Platform naye ebintu by'ensinga bwe bikyuka ate ne basala ne bagenda mu kibiina ekya Democratic Front ekipya era nga kikulembera omukulu Mathias Mpuuga Nsamba kakati nga batongoza campaign ye Luwa Sebina Javiira yayita ate omubaka w'Emukono municipality Betty Namboze bakireke ajje abeerewo kwabo abagenda okubeera nga ate bamupolotera abalonzi okusobola okuba nga ate bamuwa akalulu era bw'atyo Namboze naye bwe yatuuka ebigambo n'abiwaayo nga osanga bwe byali byagalwa bibeere nga bikola ki bituuka jukira Namboze ono bw'obanga oludde ebbanga ng'ogoberera ebyobufuzi bya Uganda ddala wano mu Buganda bw'oyogera ku kibinja omuli Honorable Mpuuga mwoteeka Namboze mwoteeka Muwanga Kivumbi mojja okuteeka Ssemuju mojja okuteeka Medad Sseggona awo oyinza okulowooza okugamba nti abo babadde nga batambula bonna ebbanga lyonna era ng'omuntu ayinza okugamba ono bw'asonga wano n'ono waasonga naye oluvannyuma lw'okwawukana kw'ebitaano weewaata oyinza okugamba nti y'entandikwa y'abooluganda bano be tubadde tulaba okumala ebbanga abakoledde awamu buli omu okusalawo ennyumba wa gy'akola ki gy'alaga naye ate era omuntu ng'ayinza okugamba wadde buli omu asazeewo ennyumba gy'alaga naye bayinza okuba kyali baaluganda nti buli omu mu nnyumba ye gy'ali bwe kinaatuukanga ku ono ajja kulumanga nga alumya bibuno tajja kulumyanga mannyo naye kirabika Honorable Namboze bwe yagenda e Masaka engeri gye yalumamu ne banne yinza obba yabakangamu so be Honorable Namboze ng'ali mu kulukuluŋŋana lwa Javiira Sebina naga kiyite gurupu y'abanene bataano omunene omu ye Museveni omunene omulala ye Mau omunene omulala yakena omunene omulala ye Nandala Mafabi nawulira omunene omulala ye Mpuuga n'agamba nti naye era gurupu eyo mwe mujja okuba muwoosi era gurupu eyo mwe muli ne basalira obwajjema n'agamba eyo gurupu ki emu n'abantu waliwo gurupu endala kandi gurupu endala eyo yey'abantu ababi balina n'obutwa mu mubiri gwabwe era tujja kubanonamu kandi no gurupu eyo yerowooleza mu kulonda erowooza n'okulowooza mutusobola okukyusa ensi mu kulonda naye fe bakirimanya bata ebyo byokulonda ekisooka tugenda kutta mulaalo kulonda kubeeraawo teri kukuŋŋaana teri kutambula makubo ogenda bugenzi mu kifo n'oyogera eri abantu bano mutambula omwomu ne muddeeka naye akalulu bino ebyaffe tebigenda kukyusibwa kalulu fe tulina gye tutuula eyo gye tugenda okutuula tugaba n'obuki ekyo kyekindeso oli mu gulupu ki oli agambye tuwaliwo gulupu y'abalina abameka nateganya olwediyo nenninda nempuliriza nga ndowooza nti ow'amateeka omutendeko omuteeketeeke agenda kukwata Mau amugambe nti nteeka otya mu gulupu y'abantu abagamba nti bali eyo bateesa bali ne mutabani wa Museveni bali ne Museveni n'ebyokulonda tebakola ki okwatira kyankalulu okawa omuntu nga ye bw'ota omulonda ajja kutuuka akalulu kawa Sebina yakeetaaga yali mu byokulonda naga nti kiyite gurupu y'abanene bataano omunene omu ye Museveni omunene omulala ye Mau omunene omulala
ndowooza ensonga ozitegedde n'ebirala bingi nnyo ebyali sayidi zaawo kakati ndoza waayitawo olunaku siye lumu n'owekitiibwa Mpuuga n'atongoza kampeyini ze mu Nnyendo Mukungwe ekyabadde mu Masaka naye banna Masaka mbatya kakati ebyo eyabadde Masaka tunaabyogera olulala kakati era ku nsonga y'emu buli yakutte akazindaalo Nambooze yasiise musiike katusoke tutandikira ne yali class monitor abawuliriza ba CBS ndooza mujjukira akanyomera ako Madamu Teacher Betty Nambooze ne class monitor Kasibante Moses class monitor yasoose mu yali teacher we n'amuwa ebibye so mpe Nambooze Betty Bakireke ze munywanyi wange ebigambo byayogeredde wano wadde mu bantu babadde tebawera kimu kya 10 kya wano byayewunyisiza era kati ngenda kumwogerako naye ngenda kumwogerako bye mumanyi sigenda kumwogerako bye mutamanyi wadde mumulaba nga yenja abaatira mu ovulo n'asambagala mu palamenti yeewandiisa ng'omu ku babaka abaliko obulemu palamenti mulinanga atambulira mu kagaali era asaasanyizibwako ssente ez'ababaka abalina obulemu mu palamenti bamuwa abayambi 2 bombi baana be buli omu buli mwezi afuna miliyoni 8 okulabirira omubaka omulema aliko obulemu era likoti za palamenti zimanyi nti omubaka akiikirira kibuga ky'emukono bamuwe muki yabadde wano ng'asambagala n'agaatagenda nakuva wajja kuseera paka lwanamalako obuddu yenna Nambooze Betty Bakireke ze munywanyi wange ebigambo byayogeredde wano wadde mu bantu akatambi katambula butambuzi kakati Dr. Bedi Bwanika oyo ye mubaka wa Kimanya Kabonera era naye eri mu Masaka singa bwe nakutegeezezza ye yamuweereza Sarah Nkambwe yagambye Mukama Katonda ffe tubikwasizza ggwe n'amuweereza Sarah Nkambwe so kompe ku Sarah Nkambwe ya Bedi Bwanika ebigambo ebyo byenjogera nze Nambooze yonna gy'oli olutalo walugudde n'oyo Katonda nze gwesinza wano wennyini wewayogeredde wenjogeredde wano nze yakuyamba ono eyakuyamba osobola okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo gy'olwanagana naffe Katonda ayinza byonna njogedde mu maaso g'abantu bano Nambooze namuyamba Mpuuga n'ayamba Nambooze yazze wano n'atuvoola yazze wano n'atuvuma yazze wano n'atulengeza twayagala abeere mulamu ng'omwana wa Buganda twayagala abeere mulamu nga mwanyinaffe naye bwe yazze wano yazze okutukola obukyamu Katonda gwempeereza nkusabye ensi eno ng'ewulira gwe Katonda alwana entalo zaffe gwe Katonda nannyini bitala n'obutala gwe Katonda addemu n'omuliro gwe Katonda akuba abalabe bo n'obasaanyaawo Nambooze bw'aba afuuse mulabe waffe afuuse mulabe wo gwe Katonda alamula ensonga ez'amazima lamula Nambooze ne banne mu linnya erya Yesu nze mwesabidde Ssaabasajja Kabaka Bwangaali kkiriza nyamiri awo wetuli mayi mwagala nnyo ebyonoonese mwagala okuteesaako ennamba yange ya 0759277305 so okunteerako ka voice note n'ombuulira gwe ebintu obiraba otya kubanga ekisooka bano baali ba Luganda naye bagamba kale nemba mwawudde ennyumba neera mwerekeramu kali ako Oluganda kiki ekyabaawo obuzibu buvaawa